sweet once in a while. Neto is a gama mwana. Oyize bitu mwana wange go singa kwata ebbiri. Kumanyiza mwana nti buli kimu kyetaaga ssente. Nagambye ebintu bino ebitagulwa. Tosobola kugula mpisa. Ak'obuntu humanity mu bugwe mu muntu tebakagula. Ntegerekese. N'okutegeera kwennyini. N'ogera enkyalo wana ensinti omwana wange yasinga okutegeera. Amagezi tebagogerera. Tugalabira mu neeyisaayo mu njogerayo na biki byokola. Nitumanya nti kati onaategeera, onaayisibwamu empewo, onaalika ebibanja. Lwaki muba musaba school fees kale nga zigaala? Lwaki omwana wange mumusindika? Ne mumusindika? Onkubidde essimu oluusi sikutte. Lwaki tasigala kusoma nga asoma? Lwaki tokwata ssimu nga tosogera essimu yasoma? Mulimba bannange. Abasindika emisana. Zimutomera. Omumera muli awo okolaba amasomero agasinga agamu saagasinga. Bamanya nti omwana wabeera wali nti bakubidde essimu tokutte oba okutte bajja kumuwa ababooda ab'essomero. Akumuleetera paka ku mulyango. Ekyo kimu. Abeera agenda kumiisinga. Teekayo fees aleme kumiisinga. Gwe kwata olinye booda waakiri ojje ewange. Olaba amasomero ga gavumenti. Tobalayinza kugoba mwana wo. Maama, essomero lya private buli kimu kitambulira ku ssente. Nze nkolera private school. Kuba akafaananya gw'obadde omusomesa n'omalako omwezi nga teziriiwo. Naye nga naawe olina omwana owa alina gy'asomera egindi. Kitegeeza at the end of the day, balina kugoba ono naawe obeere bulungi oso. N'ofunira amaanyi agakola. Kyoyogera kituufu naye kati ekijjawo ekyo kyonna kyangu nnyo. Ng'omuzadde genda onyogere n'ebbaasa openly. Gani okuddaawo kwebalama amasimu g'omuntu. Genda ekyemulabe ebbaasa omugaye nti munnange nno ssente zibuze. Naye mpaamu wiiki. Omwana wange tamufulumya. Baasa bw'afulumya omwana oyo, manya baasa aliko ekikyamu somewhere. Teri muntu atarespecting ekyo naye gwe keeping a communication lines nga ziri open ate nga mwogerezeganya n'ab'essomero tebajja kufulumya mwana wo. Naye gy'ova mu kukubira essimu n'olaga nti olina gy'oli. Ne bakubira essimu n'ogaana okwata. Bakyusa ennamba n'okwata nga kataba nnoono. So keeping a communication as in line with the school. The schools are the key. Era baasa nyina gandi taata woyo nayogeddeko naye mugiramu muleka. Naye munnange oganya okwogera omwana omuweereza gwolooza oli oweeredde mu charity school. Nedda ge mazima amasomero gaffe gatambulira ku ssente. Tasobola kusasula. Y'ensonga lwaki gavumenti eno omusajja ono Museveni yabakolera ebyafaayo n'abatirawo use schools sasula emitwalo gye 28 omwana asome. Abazadde bambi balina abaana omwana ogenda n'otuuka n'olaba omwana ng'atuuse mu kuvubuka naye ng'akyuse. How do you handle? How can one puberty age? That is the role of the senior woman, the role of all teachers, especially those that are understanding, the role of the wardens and the matrons, the role of the counselors. Ffe kye tukola ffe waffe nagambye sessions ziba zigenda ongoing. We invite universities to come and talk to them at school. Aleme kuba na kwegomba kuteetaagisa. Netubalaga real life because there is what we call sexuality education. Omwana mubuli obulamu bwe bulina okutambula kibi alina okukola ye ngo okusinza ku sex ye nti omuwala bw'okola bwoti ne bwoti oba weweebudde. You are the mothers of the nation, so whatever you do, everyone is watching you. Ate ekintu kigaana kiremesa muntu kubanga osigala oswala nga muwala nga alina ekizibu kyatuuseemu. Ekyomulenzi kigwawo mangu. Two teachers. Nze singa nsajjira n'engwa abaana bagenda kuseka bakubeka tune naye omukazi bw'onoogwa sikaati n'emala efunguka bwe pa ng'ogenda kubeera ku mimwa gy'abaana mwaka mulamba naye nze ndi bwa wiiki etya. So kati atugamba nnyo abaana baffe abawala okuuma ekitiibwa kyabwe. Abazadde bo bawa amagezi ki lwakwamulendo olaba abaana nga baba bagolera n'awogolera muzadde we. Abazadde abaana be baboggolera sijja bagamba nti kibagwanira naye mutuuze abaana bammwe abaana mbafule emikwano gyammwe. Wabo basibe omuntu aleka mpiringisa omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Abaana bayiga emize abaana bayiga ebintu bingi. Bannange nze twayogeranga naawe
Katonda asasule jjajja oyo jjajja yatukiza kugenda kuzannya muzanyira mu lujja mugenzi wa neighbor kuzannya wali Kampala kati bingi towane bana abaana be barepinga bamurepingidde wa abadde eri wa neighbor ebyo byali bukulu mu Kampala wano mama ng'otandika otya muzzukulu wa Saafina ng'olagawo ogenze ku luzzi oluddeyo Kalamira era tujja tumwebazaako ekyo nti twamanya tulina okukoma ne tukuzibwa nga tutegeera ogenze wa mikwano mbwera gye babakwatira andi kati mu sleep over kati yo lwaki bonding eba yakiro muleme nammwe kunenyiza bannammwe ensobi zammwe omuwadde ya bonding ekiro oba mu bonding nga tokaayana omuwaddeyo kiro Kampala zayitirira kyova olaba essaawa eno okwata abaana bali muli 5 kati ayitaawo okujja Virginia eka yaba asalaawo n'owulira abaana ng'okwesooza kubanga lwaki oyogera ebitakwatagana kubanga sleepover zaleeta obuzibu ate kali mwafuna house parties mami nzengenza na house parties obuze nawayo ne sente omwana wagende namwesera z'abaana birthdays I think buvunaanyizibwa bwabali oba buvunanyizibwa bali baba balinayo ejjukira abavubuka naye alina buli akola pati aba alina abanga akkiriza obwononefu bujje mu nnyumba kubanga agenda kwaniriza bangi abagenda okujja at the end of the day gweowaddeyo owuwo agenze kugwa mu byatasobodde asuzeeyo enkuba eneetonye onajja kudda enkya tomanyi bwagenda kusula naye nedda sleepovers enzibu olaba ne kubakuluzi bakaabya oyinazo kanaga nga saasuze mu mpale ya bbulu nga ndi mu ya bbulaaka wankutteko olwo wanywedde ebintu bagisogodde towulira kubanga bw'otunuulira rep alimu ebika biwere 10 rep alimu ebika bingi alimu ebika waliwo date yeah we go out for a date netufuna opportunity wenkwasa nekiggwa waliwo egenda okujja ngeri nga bagistatinze nga waliwo katugeze for example a state may decide nga bagala kurepinga ne bakusindikira abantu nga state yesazeewo bamukusindikidde akikkole obukyakulabirako tebanona wano waliwo rep egenda okujja nga gang rep ntegerekese waliwo ne gibagenda okuwa ebitamiiza oveeko ogenda okudda engulongoma ze bingi ebika bingi waliwo neno ng'akyalidde boyfriend wange nandrepinga nga mbadde gwe kyoyogerako kitono nnyo waliwo neeri mu maka omusajja bamukutte naye ate naawe agenda boyfriend osuleyo nga togenze wajjajjaawo oba ogenze kulona kyalo oveeyo bageza mulabako asireke eri nange bwasula mu ddiro afa lwaki asula mu ddiro mu nnyumba eyiye wani agandi omuzigo baguliranya omuliro tulekemu notubeere benkanya ozza okundaba bwona batandisa okuwongerera siibula naye kalinza ekiro nyinza okugumuka bendi nga omukono gutambula okuzaakute kunakati nga nkebera bitabo nsomeko nsome chapter nga 2 wakiri neeba gago ngamba nti nedda nze sibyendiko ononye eki so ne mu marriage whenever you force your wife or a man into sex nga tayagala that's rape yes yes and actually that first thing normally damages ladies of single than men yeah because kubanga I imagine you're doing mwasoma history mwembite mumbuzabuza now kati imagine you're dealing with a history paper European history and they ask you, for example, they are asking you how the alliance system was responsible for the outbreak of the First World War. We're not the alliances did this and that. The alliance did this and that. No, in history, we believe that for you to handle the paper or the question very well, you first romance the question by giving an introduction and a standpoint. So whenever you want to have a sexual intercourse with a woman and you don't prepare her, that's like rape. You damage her. That's rape already. Because
olina okubaako nebyokola that is foreplay okumupreparing okugenda mu kikolwa ekyo. By the time she accepts you in, about ready. You don't damage her. But once you force yourself into that place, it's just like having a parking yard nga wakola cavities kokuvuga, and you end up bringing a sino truck eyingerwa mpaka enyuma yono gimalira ku ttaka. So checho. Nateka Range Rover cafe kandi badde katuukawo. Kali ko bane wakalaba kanina. Ngabera muli nno munaye nga yayagala uwasa. Nenga avuga speed. Ngavuga speed. Master Buunya yayagala uwasa. Abana bavuga bena kuzino. Kituzaga kitujja. Ndagala kutura abantu ya n'obuso. Lwaki abasajja b'ennaku zo temukyayagala uwasa. Munatuuka emyaka 45 omusajja. Sinnagiweza nja kuwasa very soon. Kwa beka okuwona nze. Naye nkimanyi nja kuwasa inshallah with time. Ekisooka kakka n'obuuzizza kankuddemu. Okusooka tetuwasiza public. Koma kubawo. Nze ndi kusaidiyo wamamazi. Ebintu by'okuwasa n'okufumbirwa biba bya mutima. Those are matters of the heart. Yeah. And once you force, that is like just like when you rush. You're not ready. Yeah, don't go in Trust for that. Me. No, because when you rush, you end up crashing. Me. Yeah, don't force But there are reasons as why people are still shining away from marriage. My dear. Ekisoka bojja kusanga omuntu loze nti ye muntu omutuufu goyina okuba naye naye nga ye intentions ze endala nnyo nga intentions ze endala nnyo. N'abadeetinga nno olaba abantu babeera mu church ne mizikiti nga bakuba ebirayiro n'akugamba nti mu bulamu mu kufa simanyi mukinja kuba naawe bamala ne baawukana. So kati ebitukyekere Katonda naye nga ekisinga okukyankalanya abasajja obutawasa ennaku zino sente. Otulia emikolo gy'okwanjula gino. Sezaala asaba ebintu byamulema okugula ewuwe ayagala aleete ayagala oleete obani akuba ayagala oleete TV oleete sofa oleete fridge yamulema okugula oleete simanyi entebe y'olugalamirizo at the end of the day ebintu by'oleeta nga bijjuza lujja oba nga genda okuwaayo capital wa supermarket. Abasajja bibalemeseza abavuka bangi okuwasa naye omuwala yali mwagadde naye nga byagenda okuleeta ayera kuleeta supermarket agiteekewa naye ng'ali mu muzigo. Nakuzo mulinayo kamukaana yali muzigo n'abeera nga taliiwo ate mu profession yaffe badispising nnyo ng'egyo tuli basomesa abamwavu tebakikomyawo naffe ne tubaleka netulowooza muli baavu kumbe muli mu kwezimba naye naffe okubanga tuli baavu naye tuli mu kwezimba ntegerekese nze nenfuna gyenfunye yonna obagwa nenteekayo ennyumba yange nensirika nga neera neggulawo nenneebaka naye nga gwatu bano abalaba Kampala mubalaba bonna abasinga ekirabanga flaga ze Vietnam blue black red nga yekubye makeup kakati ng'ali awo muwanvu ali mu hills bwe bannyuka mu kidongo nga mutufu bw'omuntu osanga bwoti H2O nagyo omusanze nga kokomya amaaso kati bwannyuka gye basula abantu 8 mu ruumu emu amagulu gaba gekrosinze gati naye nga bw'omusanga kulaga nti klasi yaki ya waggulu tamanyi value ye. In other words abanga atalina value. Kati abola balina okukyusa eyo meza abamba tulemeseza lwekyo nga byayagala bisinga ne omugambira amaticha nagamba ono mwavu tajja kati ate byayagala wabakkiriza ayagala gwo obulula family ye yalemererwa mu mbeera embi gobojje ate nga sigenda kuwasa family nze njagala mugwe muntu. Whatever contribution I put into your family, it is personal. Mtadechi so teeka nti nze n'okulabira family yo mbera nga ndi first born ni n'obuvunanyizibwa so that means then marry your responsibility. Saga tumale budde bwolaze nti olina obuvunanyizibwa gwe first born genda we sorting onya first born n'ogobokolako ekyejo ensi nkoowu because just no men have to hustle to make sure that bakubuuza baddemu nze wamaze gwalemerako inshallah very soon nja kuba nkiggala nange inshallah masa teweteka kubunke nze nagana pressure nze wenfuli gwe nafuna nanyonyogera nze nazira nempulira abasanyalaze
no question. Shogambo oyita yakunyonyogera. Tewali yali anyonyogedde. Musajja yatunga yafukamira. Wuyo yafukamira. Simanyi yayiwa okukosa fooko. Amasa mbadde ku side yo. Kati nzira ku side ya bina. Lezo nsobola. Eyo tuveeyo. Sembera leero bwoti. Kati bwekakana. Kankule mbasa Buunya agenda kudayo eri ku ssomero osigala nange. Okitegeera kati eno. At your own risk. So biye ebyo munnange. Naye bibaamu n'abantu baagala. Nze njagala nnyo. But the challenge is goyinza okulaba kati nze okulaba nti nze ndi bulungi ntuukiridde. I'm good for someone. Naye nga lewa ndaba nga ati sinatuukirira. Ngaye anoonya that perfect person. There is a girl I loved so much some time back. Then she asked me a question. Nawulira kyannuma nno. But the day she asked me nali bugolovina linaja tinambuza. Mama yini sonna kyenkubuuza. And it seems yali antadde ku loud speaker. Yambuuza weevuga oba bakuvuga. Mami ne mama waliwo ambuuza oba nevuga oba sevuga ati tinayimira twalina ku madala ntwamuka waggulu. Ne ngamba omuwala nze sevuga. Banvuga buvuzi olumu ku boda olumu ku taxi. Nyina nyinyi ne sizimanyi na number plate. Awe twakoma. Ati tinangamba oyo mute. Wow. She's materialistic. Kubanga Red flags tuziraba ne. Yes, ignoringa. Bago ngambo tyanti gokyasoma oli ku university osoma. Ombuzo ba nevugo ba sevuga. Wamalayo tuition. Buli maina buli omu wali wa wale omusajja eyangamba ku radio bolabo era kuzaba wala babuuza osulawa bagala nnyo okumanya muyenga kyanja era kasuku yakugamba bukasa owulira ab'ennansana tofumbirwe sina nansana yokka abaana bali munyonyi wano weeru wano wa papo wano wa bulu wano wa bulaka ali mu bizigo alina nnako kugambe nomala omusemberera ayina enkovu yizo nga yazanya firimu ya Terminator yasooka engoye zibika ebintu era nsaasira nnyo abasajja abakwanira mu kiraabu bitala bibuzaabuza oli mutuufu ziri disconnects zibuzaabuza nti buli lwekiuka mukubako bwetogahangudde ku muzungu mutwale bwetokayana mutuusize mu ssuuka njeru ageroziwa ku macyanga aba kale esigadde ku ssuuka oyina akakookolo kali wali kale mukinaabiro sina mukinaabiro ogumuka okuzuuka bwoti otaddeko ettabo ogera ofula bwoti ebbali nga kakali ako kakwesigamye ogamba nalidde kikino mukama katonda nasitudde kikino omanye kuba akali akatungulu akasalidde ne katagibwamu gundi akali awo kanudde amaaso kati bayiga shisha wano yagamba mbu ebiwo kyewuunyisa nga bifu oyo yennyini akugamba nti njagala musajja ng'alina emmotoka nga yazimba naye nga yenyini ajudde omukka alinga sigiri buli munda yina alinga omufumbeko and by the way you can tell lwakuba nti abawala bano basiru lipstick yon tasobola kuholdinga shisha butakudamaginga lips at some point lips ziraga nti ono waba omunyiwa sigala tumulabira ku lips wano munda nkugambye owa shisha ne bwalikola atya tujja bategera ate kimu bibiri baba bayomba shisha omumagoba musongovu abanga kawa obuwululira kikabeera ati ekaseera abeera ati kunula bunungi buli kyasanze bizinesi z'abantu oli muzisuula bansibe ne buli obuwala nedda bannaye buli kuli kyamanyi bujja kunyiiga naye obuwala buli kuli banaye bunyasha okutwakinga no muleke abuuza kibuuzo ki nze have your answer buuza abatwakinga ddi social media bana bagala ne banyola ebiwato social media senga nti galigolebe okanyola nga alaga bbaawe era anyolera ku screen ye in Islam mu bufumbo sijja bigenda mu deep naye if you're married with someone talina kulaga bwerere elsewhere apart from ng'alaga gweka bwe kirina okuba nti bw'oba okkiriza nti nkuwasizza you can actually move even naked nga tuli babiri in the house oba ofuluma ng'obikkako okitegeera
attraction omuntu nga mulungi tabula newoba oyina nikab omanyi kibeta nikab newebikka ngaolisewo maaso gokka gano eyes gasobola okulaga nti omuntu ali beautiful amaaso gokka n'engeri gyogakozesaamu waliwo omuntu agenda okutunula amaaso natunulakakabanga alinga asumbule buli atemereza bwebuzaabuza naye nga olabira ku maaso teweesembereza ate ovanga ku muwala gwojja notula direct mu maaso booti n'akanula amaaso ng'alinga alamuza obumooli vaawo atunula bwati ng'alinga alina byanoonya mulimu amaaso wagalaga omuntu omuntu alina amaaso amalungi tabula kati agago si malungi gali mugalubindi muyaye ndeka totunulya nnyo naawe batanoonya waleti siba na waleti osomedde ninga ge mazima siba na waleti nze sikwemula n'omuwala yemuulamuwala banayinida si mulungi. Ladies learn to have principles in life. Nedda wemuula ki netegente onkwani kati gwe figayo okwetega munange omunene tabula kati gwe ntebe ojjuddemu nzijula nedda nfula oli muveeko oli muveeko ono ekyo beyesigamye nesigamyekakalira gyoli naye mukimanyi nti mujjudde mu ntebe anti kife tuliyo byatuliraaniganye kati saasira gwaliyo omu ng'olyeko n'akatebe akameeza okumanya ati wayitiridde olina n'akameeza okumanya ati osukkulumye mu kuyitirirako osukkulumye ne baggala n'eddirisa teweesigame nnyo oyinza okuyita we waalikomye so kyekyo abajjanga sente basadde mu sokisi baba mufaati no ewaka bwasituka anzijjamu banaazireka ikisituwe kati nze kankulage there is a guy gwe nasinkana waliwo container village eri gye batunda ebirime yajja okugula twali tugenze gula kasoodi naye najja the guy had over 5M naye nga ziri eno mu ngatto gyazijja for security reasons bwatuuka muli omuli sikiwa naazijjamu kale kubanga avudde saafunye sente ze kuva eyo bano abasajja be Kampala akuyitako nakkola bwati ku musawo kumba agisaze n'azitwala kale oli bwajja n'asuka eno n'azijjamu mulimu abantu nga bakuleetinga enkolagana ewaka nga ne bwaziteekaawo omukazi tazikwatako nedda omukazi omulala akwata bwati n'azijja wano n'alongoosaawo owaye sente ze zibadde wano nzitadde wali kati mulimu abakazi nga bo balina principles mu bulamu tatulwa kye batamuwadde ne bwe zibaawo awo okujjawo omugambe nti waayijjaku sente bwezi gomanyi kyogenda okukola olwate kati bwembanga nsobola kutuulako ne ngamba anti otegedde omutooza aba mubbi nedda ate mbeera mubbi nedda ogambye kutoola ate mbeera nzigyeko nga ngenda gula nnyanja obeera njagala nkuzuukuse jihani zuukuka abawala mwenna abatulaba abali eyo making sure nti you are in position at least ogula ennyanja mu nnyumba ya bbaawo naye sikulira musajja akugulya ennyanja asaba obutungulu nga mugoberera ono ennyama mweri mu fridge n'olinda omwami wanaddira tatamos tetulina za butungulu n'okalula ng'olinga alamuza obumooli kudiruki obutungulu bwenusu 5 bina toyono n'abaana b'abandi genda nedda naawe mwagala mufuuke the head of the home. That is what you. But it's God given. Musajja head of the family. Kati bwe nsaba obutungulu beera ngala mbwegulire. Bina. Kati ogwagala kugula ki? Mata. Ogala kugula mata? Mata kukubeera mulimu gwo. Kati otegedde mata gwange kati gwegula akatungulu ak'ebitaano ofumbe. Ana katungulu kammwe. Kati gwe tuna kyogula. Ezange zekika zirina kulabirira wafeka. Nze nja kuwasa inshallah naye omukazi wange alina okuba nga olina w'okola. Sikummalako mirembe. Bagamba mulimu abakazi ate bakola babakwana. Kisinziira kyakola. No nze gambye mu bulamu omukazi gwe gy'obeera bakwana buli lunaku. You have principles in life. Okay. Kubeerawo nga tomanyirwa. Nze muno ebintu by'otankola mu bulamu ne famire yange ekimanyizi tonkubira mu ngalo. Mpita oyo kudiru ki? Tonsiiya. Kati gwe ngamba otya nti buli ajja agenda kujjaako erijjirako
ne bano bampala enywera miguwa kino teeka ate ligoberere tebakusiya tebakulengeza ana naye bano bannaye beeyita simanyi basisita naye nga musajja mukulu awoza simanyi sisita nange buli omu ayina engeri gyavugamu obulamu bwe anze nagamba bwe kiba kiganye nga nkube waka nti bannaye kiganye I need help on this and that. Singo kuola ku mukazi kwa balangira mbu. Kiringa mukazi kuneewolako nkere nkyankubanje entayi. Gaira wo kitufu mbugote tubale. Nzikusaba nenga magena zikuwa. Mukama Katonda abakazi naturally muli balumi. Nenda Lwaki mtu wawula kwa mtasasula. Kunosobola kwa nange mbane sasula. Naye omusajja yewoze ku mukazi n'atasula bamunoonyerezeeko. Kiri nnyo wammwe. Zero jana Buunya nekizibu mpaye mutwale 5 sikayana nani nenkyolo eggulo na kati sikulina ncha lwaggulu kumakyanga nkusimba eji nga nfunyeewo ezo ogira oyiya naye sikuwoze nkuwadde nze nkuwole kugaye nti owaye nkubanja 5 ntya ebyo bira ebyokulaga ebyekibiina ebyekyalo oguma bibyo kibiina tujire yose da bibi emyaka ejo wadde weerabidde nawe mama kajonya mu kibiina oli munigina oli kibiina oli munigina ale abakazi babolera babune abakazi bambagala ne bawola ebigundi mu kibiina ne bawola bana abakazi abatama no butabwe baba otya binze bamanya abantu abo wangalira nabalaba abantu abasinga bonna bakadde kati gwe treasure waabwe Never be abantu balaba babi. Abantu babi bawolera abasajja sente. Kati goli awo buli mukazi ali eyo nga weewolera bbaawo sente we sorting na bbaawo kubanga bwali weewolanga weewolera bbaawo tewatuyita twewozaako. Kati yabadde advisable kuwola bbaawo sente. Ekyo mulimu emboozi nga tenyuma na kudiscussinga. Mwami na mukyala mwe sorting. Bw'oba n'obuzibu ffe mu busiramu bw'oba n'obuzibu ne mukyala wo mudde mu kisenge mweyambule mwekuba eppiro. Ndozo manya kiba kiddakaawo. Oyinza okuba omuntu kungulu ne munda nga kiwedde. Mpulira. Era kungulu ne munda. Solution ngeze. Temwayiga otusirisa. Noge mazima. Noge mazima batugamba kubanga omusajja ayina ali reasonable tokuba mukazi. Era tulina mukolo. Kivola bagamba nti mudde mu kisenge mwe sorting iliyo sibawo n'olujjo nimula abaana abalingiza olujjira awo dadi kikekyo nti emotoka eyingira galaji. Sibawo ekisenge mweyambule mwekube piro. Mwekube. Sorry. Ebisajja biva mu bwezi ne kijja ne kikwegondezaako. Utamaba simwena kwetoli mu master. Kati sawa ne bongamba. No ne wena wali ntaddemu. Simanyi gyosula. Sikonko nangako. Kati oba actually obuvude ku level y'okusaba ebigambo ng'otema bitemi. Bige mazima naye mulimu abasajja. Many there are dangers of alcohol, there are dangers of drugs. Actually, if we want to somesa drug tukitwalira mu n'omwenge tubigatta wamu. Nti omuntu tubigatta nti omusajja takola. Omukazi agenze n'ayiriba nakasero agenze mutale bwa usafi byonna alesa akasenta waka. Omusajja zoro kubazagala amukubye empyaze mu giha agenze azinywedde. Anywedde ne fees w'abaana. At the end of the day, family yebonaabona olw'ettamiro lyo. Avudde mu kunywa omwenge, avudde mu kola byakoze byonna azza busuga bumalidde ku bantu bawaka. Kati omwenge gwawudde nnyo amaka, enjaga ereese damage ku bantu. Ne betting ono waliwo ya betting ana betting ane. Nze actually I believe betting asaana kubeera categorized under ebikozesebwa ebitamiiza. Kubanga omuntu abeting afuna addiction ng'ayinza n'okuteekayo obulamu bwe lwa betting. Twali mu third year omwana yateekayo emitwalo 8 ng'atadde ku maniyo ku Arsenal yakuba maniyo golo 2-1 naye nga yali tuition tugenda mu bibuuzo. Nali mu third year sirimu era twali bbanda awo. Umutwe university ekomaawo. N'atunda afune ez'omwenge. Kati waita okutomera okutuufu kati omukazi yatomera. N'ava mu by'okunoba kati yawongoka bubongosi.
bannange toyinza kumanya muntu gw'osanze olaba muntu kwemulanga zika eggole naye ng'omutima mubi gulinga ffene emitima gyo kwetegekera amazike ng'alabe geemoola naye ng'omuntu ajja tetubayita balogonda majja banagenda n'ofuna omuwala nga wakamufuna nga akola buli kimu nogamba wow nakimaze nafunye nga gwe walifunye omusajja ng'olaba buli kimu akikola perfectly well naye n'omala okumuwasa n'omuteeka ewaka n'ajjako filter n'adda ku original otandika okulya mu kyalo odda okusa aleetemera olyako bubiri otidde oba ataddemu ki kubanga waka weekengerawo breakfast okera ku makya kuvaawo maama nnyo omuntu nga yazze ku nnomo weekendeza nnyo abasajja abadde ewaka ekiro ne bajjula emmere nga yali badde ewooma nnyo nga nnungi n'alyako bbiri naga buti olunnyola nzikuse aba alina gy'alidde ng'akwekengera mulimu empisa eziggoba ewaka omusajja n'ateekawo olumba olutaliwo tufiiriddwa mu kyalo ngenze kuziika naye kutereddeko sente z'ekyeggulo ku ssimu kumba alina waali mu banne awumuze ku birowoozo anoonye emirembe kubanga waliwo yadduka mu zzungu ali waka afuuse ekizibu ngolo ennyumba efuse ng'omuntu afuuse ensolo ewaka and it is two way olaba nti tugamba nti abasajja bakuba abakazi abatulugunya kiruma kiswaza naye omukazi ayinza okufuukira akayinya mu ngatto nodduka mu nnyumba wekkanga tewesiimidde singa ebisenge byali byogera maama kale tulaba zuzokka zokka bwala abasajja abamu gakyakola ye akomewo na 10 ku makya kukima ngoyeze kugenda nga anoonya mirembe ngoyeze kugenda tuli kumpewo kyoyogedde kituufu no comment nedda ninamukulizibwa embalino bbawa tolinawo okonye nosole twajogerako nono ne kumpewo naye kati omuntu ati doddo walemera bintu by'oluzungu kati tekisoboka esi Facebook etambula eyo naye omuntu oyo twamuyamba twalina ono lwakuba yeegaana twamuyamba nitumetereza naye ng'obuzibu bwajja ng'oli yatuuka akaseera ennyumba n'agivaamu naye n'asula ne ku mulimu wanonomulano bayoyo nga oli yatandika mpola mbu n'asasula rent oba myezi oba meka n'abula yagera mukezi nakyoli yali alowooza tadda kumbe ng'alina waali mbunga omukazi waka watabuka bayinza okubeera ng'alopa ne ku poliisi n'amunoonya ku mulimu nga bagamba nga mwali nga bagamba munaye taliyo n'agenda ku poliisi n'awaaba ne bayandika okubuuza abantu bawandiika statement naye nga teryayogera omanyi okunoonya omuntu omukulu nti abuze naye nga naye alina waali akulengeraga wuuyo alina kuzino banaye B&B zatujjira Airbnb ngumupangisa abasajja nakulu tebakyagala kwekooya afuna omukoyi bw'abanga omukazi amufuukidde akabasa mugambe muteba giyita batya Airbnb. What is that? The hideout, so much zinga Burento is fully furnished. No, the white house Airbnb is hideout. Where is it ninji? No, only single rooms. It's fully furnished. Buli kimunga mwe kiro yingiza mutwe. Na ngwezo bbiri. Ezo zi Airbnb ant. Naye neetaaga yemu. Endala eyo. Lwekyavuddeko. No kakati. Za amanemsi. Bwe mba ngenda okukola awantu omukolo mba njagala mmalewo ebbanga kati nina omukolo 40 ku 23rd njagala ngende ku 22nd mbeereyo kakati mba netaga room ngeeyo sasule weekend yange kati eriko ogamba oti kuba ewaka ewaani nze mbeera nzeka I'm not married. I'm not afraid to say it. I know, please. Are you searching? Not really. Kumpewa, I'm not searching. Kumpewa, I'm not Geza. Nayenga nze mbadde ngende mbalala mbadde nsula sinza bakuli akalango
n'ensula ku Baranuka Street waliwo hotels eziriwo we mbadde ntera okusula bakyeŋŋamba olumu n'engende wajjajja dinasabadaabuuza okiwagira ekyo abasajja enaku nokufuna hideouts ezo nomalayo mbu 1 week afuna emirembe ebintu ebyo ebiseera ebisinga gwa atakirimu tusula kitegeera kuba oli bwasinzira naga nti mutuufu kanfune room nsirike. I wish you guys would be in the saunas and listen to that chat. Ngenda kugamba sauna abantu balina ebizibu nga wabeera mu sauna wawulira emirembe n'ayogera ekimuluma kyonna ne babeera awo nemanyi nga tamumanyira bamanya naye n'anyumya emboozi nga to let go yejjeko ekintu nga kimutuddemu sauna nagenda musauna nga basajja balina embuto basajja bakulu nga banyumya ebintu ate kwagala nnyo okukuba nnyo gamba bugambi nti basajja embuto ziveeko kale bisajja ate tolina leka kuntuuza nga neewuzise abasajja bakulu bekolaba balina sekasi bakunyumizaawo nali mpulira bwine nga olina kibanyumira ku bakazi baabwe ate ebintu ebibi. So I understand aba ayagala mukusooka nali ndowooza nti they're just obscene enange nekinuma nnyo. So one day I was seated mukyala mpulukulu nga mubuuza naye kati nsonyiwa okubuuza nnyabo kyekikuleeta naŋŋamba nti tuba ne stress bw'ojja n'owuliza ebibozibozi by'abantu wano owulira nga oli relieved at some point nenzikiriza kati naye abasajja abeera muli ne boogera ebizibu byabwe n'anyumya n'ata ogenda okuvayo bwati okufuluma ng'avuga emmotoka nnene ya bbeeyi naye nga wali waawulirira emirembe anyuka mukaaga azzaayo tulo naye nga balwaki bagenya bakazi baabwe mukazi oli mukyafu omukazi n'otuuka munyumba bene nga balwaki ayogera bwati baba n'ebizibu ate kati jjukira mu mbeera yaffe yonna twamanyira nti omukazi bwe waba nakizibu addukira wa ssengaawe. So that leaves the boy child unattended to. Kati ye anoonya bakyali be banyumye emboozi banywe baseke kiveemu azza tulo era bamala musaona balyawo babeerawo ekigere balyawo muwogo nanywa ne caayi n'ava enkoko baba n'ebizibu ate kati anti aba ssente okkiririza diiri ya ssente oba ogenda mu night stands omusajja b'ennaku zino wabanga ali desperate togenda kumuzanyirako ozikuula odduke az'ensonyi ye asinga akola ati agenda bakunoonya kaddodo ani atakumanyi ate nze kati gwe nkusekeredde gwe tokigezanga anti ensi ekumanyi already bamumanyi era abasajja babanywedeko ebiseera ebisinga zibavaako ayinza okukulangira ng'ensi ewulira nayogeredde naye waki naga okwevuma bwekkanoga ate bwojja kusayiza eyaana togambe nti wekweka ensi tekulabe sayizi zaffe tezekweka naawe okimanyi ffenna tuli bano basatu osobola okwekweka mala yebanoonya kumulaba bamutegere tebamanyi abantu abasinga tebamanyi bwafaanana nene banamanya nti batya tukyagenda maaso tugenda kumaliza naye anti bale njagala kugamba natoba buli kanaku ntya kyaggulo ngamba bamukama ampe sente nsasule sente za bajjo lwakubanga mmanyi nti kaali kwata ku doddo